Okay, nkwanirizaako eyakategatako akadde kano olunaku luno essaawa eno amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa yonna gy'osinziira okubanga tulaba nkutegeeza nti tusazeewo olunaku olwaleero tuve mu kibuga Kampala twolekere eno mu bitundu bya Kyagwe era nga w'otulabira wano tuli ku luguudo olugenda ew'omugenzi Prince Paul Job Kafeero the Golden Boy of Africa yafa mu mwaka gwa 2007 mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 17 n'aziikibwa nga 19 still ogwokutaano 2007 era nga yalwalira wali mu ddwaliro Ensambya we yafiira ddwaliro emanyiddwa nga St Francis of St Raphael Ensambya wano wetuli oluguudo luno lwamubbulwamu ne wateebwawo n'akapande era nga akapande kaliko ebigambo ebigamba nti Paulo Job Kafeero nabbi wa Buganda Masaba Kyagwe lwe luguudo luno olwamubbulwamu era nga wotulabira wano tugenda tutunuulire ekijja tutunuulire entaana tutunuulire n'amakaage ag'omukyalo eno mu luzungu goyinza okuyita country home so ojja kutwegattako nga tukola okunoonyereza tugenda kuba tunyumyamu n'abantu b'okukyalo tugenda kuba tunyumyamu ne mutabaniwe amanyiddwa nga Swaziniga abasinga mumusalako erinnya mulisalako ne muyita Swaz naye nga liggwayo Swaziniga twagala kumanya Swaz ono ffe tumumanyidde mu kuyimba because yatwala mulimu gwa taata we twagala kumanya emberebezi eriwo obutakkaanya obuliwo obwoleeteddewo n'embeera y'okugamba nti bamenye entaana bajjemu omugenzi oba ebisigalira bye babitwale mu ddwaliro basobole okunoonyereza ku kye bayita ndagabutonde mu luzungu ky'oyinza okuyita DNA obuzibu buvaawa ani akipikamu era kiggwa kitya twegatteko mboozi yaffe olunaku olwaleero of course tutinyetinye eggendo lino ne baganda bange okuli Idris Lukwago Daniel Mugoya Kiza Clement nga kwotadde ne Tone Sennabulya twagala kudiginga down tulabe what is happening kyekigenda mu maaso ye ettaka n'amaka n'ekijja biri mu state ki birabika bitya ani abirabirira era kyekiddako muze muwulira ebintu bingi nnyo ku mugenzi Kafeero omuli okubeera nti amataka ge gazze gatundibwa amayumba gatundiddwa n'ebintu ebigwa mu kkoweryo so we want to find out what exactly is transpiring what is going on tusobole okubanga tumanya ekigendera ddala mu maaso twegatteko tovaawo naye nga nkutegeeza omulunyi atulaba nti we tunaaviira mu bitundu by'Ekyagwe eno ebukunja tujja kuba tutegedde kiddala ekiriwo tovaawo katwolekere nkwagala nnyo. Okay, nkwanirizaako omulungi yatulaba era nga nkutegeeza nti wotulabira ntusinzidde ku kyalo Masaba Nkokonjeru wetuli akadde kano era nga tuzze okola special investigation okunoonyerezaawo kw'enjawulo ku ndooliito eziri mu famire y'omugenzi Paul Kafeero nyongera okutegeeza nti yonna gy'osinzira kubanga otulaba tunoonyereza ensonga zino okuviira ddala we zitandika paka ku last ne tulaba nga tufuna amazima oba obwenkanya n'ababa banyigirizibwa ne bafuna obwenkanya n'ababa tebawereddwa mwaganya ne bavaayo ne boogera wabula ng'ekimu ku kituleese ge mawulire ag'ennaku agaliwo nti waliwo oluuyi oba ekiwayi ekiteekateeka okujja kimenye ennyumba eno then bayingire munda basime entaana bajjemu omugenzi Kafeero basobole okuba nga bafuna kye bamuggyako era nga bemadde mpulya batunuulidde kumujja muli nnyo basobole okuba nga banoonya kye bayita endagabutonde oba DNA so tusazeewo tunoonyereze tuvuge olugendo luno tinetine tujje wano tusobole okulaba ku kijja we baaziika Kafeero ki ekigenda mu maaso era ki ekiriwo ndi wasanya okutegeeza tugenda kuba tuwayamu n'omulenzi oba omwami oba omuvubuka amanyiddwa nga Thomas Kafeero abasinga gwe mmanyi nga Swazi oba Swaziniga nga y'omu ku batabani b'omugenzi era nga ekitone yalinnyira taata we mu bigere era nga akakkalabya omulimu gw'okuyimba
okulaba nga muzeeyi gy'awummulidde emirembe asobola okuba nga afuna akamwenyumwenyu nti omulimu gwe yakolanga mwe yajjanga ekyokulya tegwafa togge. Nyongera okutegeeza nti nze IBRAH K Mukasa, team nene nnyo of course as usual, Daniel Wali, Kiza Clement, Idris Lukwago ne Tone Sennabulya. Tukola okunoonyereza okwenjawulo okwekusifu tusobole okuba nga tumanya kitandikirawa kivaawa. Mu be tugenda okuba nga tunyumyamu nabo mulimu omwami Boogere nga ono ye yali munywanyi oba nfanfe wa Kafeero, ng'era mu Luganda Omuganda agamba nti omukwano gwali gubasaza mu kabu. Akabu kawuka nti nnyo kawuka kati nnyo kati ndi bwatubatukiro kasaliramu omanya nti bano ate baagalana nnyo. Era nga mwami Boogere tugenda kuba tufuna naye akadde tunyumyemuko naye yali musaale nnyo nga ekibanja kino ekikunukiriza mu yiika ezisoba mu 3 kigulibwa era kifunibwa. Kuliko n'ennyumba gye tujja okuba nga tutunuulira. With me here ye mukulu Thomas Kafeero aka Swazniga nga mutabaniwe Omugenzi Prince Paul Job Kafeero, the golden boy of Africa, yafa mu mwezi ogwokutaano nga 17 omwaka 2007 naziikibwa nga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2007. Yafiira mu ddwaliro Ensambya, St Francis of St Raphael wali Ensambya. Nkwanirizaako muganda kale IBRAH muganda wange, nange ndi musanyufu nnyo okulabako ssebo. Otya nno? Mwendi mpola gigenda gitya? Mwe tuli tukakkalabya. Essebo. Okay, kakati first things first. Amawulire agali mu kuyitiŋŋana ge okusimula entaana. Muzeeyi agibweyo bamuggyeko anything ku mubiri gwe ku bisigalira bye bamubitwale mu ddwaliro bakole DNA. Abalala balyagadde okumanya, balyagadde otuyingizeeko munda tulabe. First of all mwebale nnyo kujja era wano we muzze waffe waka. So kati kambalambuzeeko kambayingizeeko munda tulabe. Entaana nga weefaanana eyagala okukola ki? Okusimwa. Naye first things first ndowooza kansooke clearing ekyo. Wetuba nga tukyaliwo abaana ba Kafeero abakulu kubanga omuntu buli family ebaako n'omukulu. Ekisookera ddala entaana eyo tegenda kusimwa nga tukyategeera weetuli. Tujja kola kyonna ekisoboka okulaba nti muzeeyi waffe wekibanga kyekintu ekisembayo of the things that we are going to do naffe ng'abakulu mu family, kubanga woolaba wano muzeeyi waffe yekka yaaliwo. Ekitegedde kati gwe proposing omuziikuulayo si wammwe w'oyagala okujja lino ettaka kwe yeebase lirye, si kibanja ttaka lye, era ye yali egulira mu bulamu n'alaama limukole ki? Limuwummuze mirembe. Kitegedde. Yes man, naye nga abatulaba mwebale tuwagira, saagala kukaleka yaayo kankayiseewo. Mwebale tuwagira, mwebale wagira music waffe. Bambi Uganda mwebale kutwagala. Munaatusonyiwera bino ebigenda mu maaso, naye nga tukyaliwo mubeere bagumu nti omuntu wammwe IBRAH tugere tusooke tumulabe. All right, thank you so much. Wano we tuyingidde munda entaana ezisinga ebiseera ebisinga abamu bazizimbako abalala tebazizimbako, era nga kuliko ebitabo ebitukuvu Bible, wabula nga ebimu ku bigambo ebiriko kuliko ekigambo, kuliko omusalaba first and foremost, era nga ebigambo ebisookera ddala bigamba nti beloved Paul Job Kafeero yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa July 1907, yafa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2007, n'aziikibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2007. Ekyebyewuunya ekiri mu kufa kwe n'okuzaalibwa kwe nti byonna birimu 7. Ate nga nange banzaala gwa kutaano. Yafa gwa kutaano nange banzaala gwa kutaano. So mwezi guli awo gwokutaano ogwo. Swazi, njagala tutunuulire eno y'entaana. Muzeeyi awummulidde wano. Wano waagalamidde. We bateekateeka okujja basooke bamenyeko ennyumba eno, then basimule wansi bamuggyeyo. Kibinnye ekintu ekyo kikwasa nnyo ennaku nze buli wenkiwulirako segasagala nkulimbe IBRAH ndowooza n'otulo tubula.
saagala nakiwulirako nti katola ennyumba eno nga wefaanana abantu abagizimba abantu balala nnyo si bakika kya famire ya Kafeero kitegedde mikwano gya Kafeero gye gyakola ki gye gyatuusa omukulu wano nga wali okulaba nti enkuba temukubako kati ffe nga abaana okuba ntwali tetukola by then nze nali mu senior 1 tusobola wakiri kuddaabirizaako era nga woolaba oba ofunyemu kubanga era twali twagala kujja kuzaamuko kalangi amasannyalaze gaago baamuteeramu ayaka bulungi naye kinnumanyi olyokeera enkya nagamba ate agenda ziikuula omuntu gw'ataazika just imagine ibrakawo kyebadde okimanyi nti baganda ba Kafeero tebamuziika yafa muzeeyi oyo muzeeyi wa baganda ba Kafeero yali abeera Makindi Makindi wotunulira distance eri between Makindi eri between kalenda we baawumulizaamu we basooka omutwala abantu omulabako neewa muzeeyi baffe otambuzaawo na bigere okitegedde naye tebasobola genda musiibula oba mulabako nga bamuwumuzaawo tebasobola kutambula kujja bukunje eno kumuziika so it beats my understanding gwokeera enkyo ogambe nti ate ogenda kuziikula omuntu gw'otaakola ki ekintu ekyo kirabika bubi nnyo muganda wange era nyongera kino kikaatiriza IBRAH muganda wange nze kati mwana mulenzi omukulu aliwo kubanga my elder brother taliiwo kitegera tetugenda kubanga birerya nti tugenda kutuulaawo abantu bano batumanyiire gwokeera enkyo gye osimuleyo omuntu w'ekitiibwa ng'ono IBRAH bannaye ebintu bino tubijjemu ate tubijjemu omanyi waliwo ebintu ebimu IBRAH nina ekigambo nze oluusi kyentera okukozesa nti waliwo abantu abamu nga beebuza magezi oluusi nze mbuyita busiru sivuma naye waliwo omuntu ye ng'asazeewo yeesiriwaze ng'ate ategeera ate ng'omulaba muntu mukulu okitegedde kuba oyo omwami abeera ku TV na advocatinga fe okujjayo kale ye gwalabanga muganda wansinga emyaka ndowooza nga 2-3 something like 30 something awo okitegera naye yali muvubuka muto era Kafeero yamukwatirako ne fees n'amukola ki n'amuweerera n'amusomesa goyinza otya okuŋŋamba IBRAH tuyina ebizibu mu famire ebitumala okitegera tuyina ebizibu tuyina wano ebintu ebimu omanyi ebintu by'amataka kati tukuze nti osobola okugula akabanjako omugagga landiroodi w'ettaka n'aliguza omuntu omulala ng'olina okweyanjula waddeyo ekkanzu waddeyo biki okitegedde so tuyina case scenario bwetyo ku ttaka lino lyolabe ekibanja kiri wansi awo naye twasuubira nti abantu ng'abo abakulu mu famire nga tetuneetengerera ffe IBRAH ffe twakatandika kukola myaka si mingi okitegedde naye ne beebuzaabuza naye kasita bawulira nti nno kati bategeseeyo okujjukira Kafeero oli akusanga ne ku stage kuba kati nze ndi mudongo oli akusanga ne ku stage nayagala agensi nti nno ye taatawo akuteeke mu nkwawa ze abantu bamubelieving nti yeyo taata w'abaana bano okitegeera which doesn't make sense at all kati essaawa zino mwagala ziikola musajja naye baganda bange kantunule mu kamera mundabe bulungi tutindiza olugendo muneetegereze bulungi mwe baganda ba Kafeero tewali ajja kuziikula kitaffe nga tulaba nga tutegeera ekyo nkibagambye ate naye kirala kuba kati twagenze ku CPS ne batuwa ebbaluwa tugenda giyisa enkoko njeru ekirala tetwagala muntu asaalimbira ku ttaka lyaffe bannaye bannende mulina ewammwe siraba lwaki mutubonyaabonya okutulabisa mu nsi wee muti okitegeera eno waffe temulina kye mwagalayo temulinayo nnimiro okitegeera mulina ewammwe ebbira gye babaziika you stay there we stay in our lane era okusaalimbira ku ttaka Kafeero kwe yeebase kati musango. Thank you. Swazi abatulaba bali agadde okumanya before we go out wano wennyini we tuli ku bantu abali mu kupushinga project y'okumenya entaana eno bameka abagirinako omukono weetuuse weeyimiridde olunaku olwaleero tewali gwe toyinza IBRAH kekeera n'okola ekintu nga kino nga wookiraba okitegedde n'ogamba nti ate gwe kennyini ogenda kukozesa amaanyi go ate okibambulule tewali nze nkugambye mukyala bisirikira oyo omulaba omukyalo oyo be bamu ku baatuusa entaana eno wano okitegedde be bamu IBRAH kankubuulire waliwo families ng'oziraba zikwatagana ffe tetukwataganyeeko from the day we lost our father n'abantu abo first of all IBRAH nze nasomera ku Entebbe Road awo ku basari muganda wa Kafeero yakola ki yeyampeerera paka nensoma okutuuka ku university mukadde maama n'ampeerera
era mukyala Nessuuna nkweyanza nnyo nensoma ne mala university nga sirina adde kwota ya sukaali eya muganda wa Kafeero oba kitango basenga wange yadde okitegeera yadde vest yoteeka munda mu uniform y'essomero twasomeranga ku Endebe Road nga babeera Makindye saalabako muntu yajja ku ssomero kutulambulako okitegeera twekuzanga ffe nga muganda mukwano gwa Kafeero in fact yalina faani kyewuunyisa faani gwe ye yakuweererera nze Simon Peter Kafeero ne Nagawa Elizabeth okitegeera fe abaana abakulu mu faani omanyi omuntu okujja ewaka ekiriso fani n'abagamba nti bannayenze olw'omukwano kitamwe mbadde mumanyi naye nga tekiri personal nti mumanyi na personal basis no but olw'omukwano gwe mbadde nagwo buli mwana ali mu P6 okudda waggulu ajje wange ekisubi asomere bwereere okitegeera omwami bamuyita Semakula Haman Kisubi schools ezo oba ozijjukira yennyini explorer exactly omwami oyo era omwami oyo n'atuyisa mu ssomero ku bwereere nga tetugula yadde olweyo era nga naffe abantu balowooza naffe tuli baana b'abagagga kuba wabangayo bagagga baana b'abagagga sorry okitegeera so kati wenzijja nkugamba ebintu bino naawe osobola okuba mu ttooki n'olaba mu maaso nti nno omwana oyo essaawa zino gwe bawabya baganda bange nze mbatunula maaso nga mbalaba abasinga ekirungi muli bato bange okitegeera toyimirira na muntu akugamba kola kive ng'ekyo ku kitaawo wemba mwagadde kale bino ebya DNA nga bizze ebbali oba ki that is not our interest in the first place ekintu kya DNA bakikolera meeting and everyone was present okitegeera meeting we yaggwa ne tutambula ne tugenda ku MBN ne bamaama b'abaana era buli omu bamuggyako omusaayi willingly kati ebyo tebikyatugasa natugasa kuba yali abazaala buno awumulidde wano so fe oba muli baana ba Kafeero oba temuli tebitukwatako okitegeera tebitukwatako ekikulu kiri nti tuli ba Luganda tukuze twemanyi lwe Luganda IBRAH naawe soofuuka muganda wange we met in business z'abantu abamu bensinga obbeera nabo bukwano naye bamanyiko na bingi singa be banzaala nabo okitegedde so we don't want that nonsense of simanyanga fe twagala kakasa siba tuli baana ba Kafeero si mmwe muyina okukakasa ekyo. Thank you. Swazi omulungi atulaba katuddeko wabweru wano tuwayeemuko nakusuubiza nengamba nti tulina omwami boogere ate ye munywanyi wa Kafeero nfanfe nnyo yalaba olima baluyita batyo olwo boogere era baluyita boogere ale music omujjukire kankuyimbire mu katono boogere jangu nkutumeko ompene bail na kapapula omwana ono mubagire ekiwandiiko ate naawe ufubye osambyeko kasita nakuwendagiriro tatera nakuva wasangwawo wakubula yekango yambuka ku saluni y'omulungi jakolera era woba omusanze omugamba nze nasoberwa ebigambo oyo atabadde kawoomu kyeka muzeeyi yali atuma munywanyi we bagende bakola ekibalawo omuntu anyway oyo bamuyise Swazi Thomas Swaziniga muyimbi era osobola olyongerako so katudde wano wabweru wetugenda okubanga tuwayiramuko ne Swazi ne mwami boogera ajja kutwegattako omuganda agamba emboozi egwe amakerenda mwami boogere otya nno tuti bwe tubuuza taata tuti otya nno bulungi ko sebo oli bulungi taata bwentyo sebo kamalirize Swazi ono tuwayeemuko all right yes amina naffe tusaanyuse nnyo okukusanga n'okubanga otufunidde akadde tuwayeemuko abatulaba abalungi story ez'ekikabo ekiti tuzze tuzikola olw'ensonga ez'enjawulo era ng'ezimu ku nsonga lwaki tukola stories zino ensonga esookera ddala kwe kulaba nti twagala okufuna obwenkanya n'okuttaanya ensonga era nga tuzikola kubanga twagala abantu basobole okubanga bafuna obwenkanya ekitali kyangu naye nga at the end of the day with time obwenkanya buvaayo. Swazi abatulaba balyagadde okumanya gwani bakuzaalirawa wakulirawa ensi ekitegedde era ekumanya nti oli mutabaniwe omugenzi Kafeero naye gwani bakuzaalirawa maama wo yaani? IBRAH nze Kafeero Swaziniga
nagambye lya komando osobola olyongerako yagadde nze Kafeero Swaziniga nze eno yennyini gy'oli gye banzaalira nze banzaalira eno waliwo ennyumba eri awo ojja giraba gwe banzaalira era nze ndi mwana w'eno mu Kyaggwe maama anzaala ye mukyala Nasuuna Mariam Mumbejja maama wange mukyala musomesa mpoze ekirala kibadde ki bakuzaalira wano Kyaggwe we wakulira ffe tuli baana b'eno mugenda ddi mu kibuga era mutya kati ogenda mu kibuga ng'era wegambye nti ffe muzeeyi waffe yatuzaala akawogo tekannawera bulungi okitegeera kale yali akola naye ng'akawogo tekannawera ng'era tubeera eno kati tutuuka awo ndowooza mu I think kubanga twasomera Matala awo nk'oyo oyo kati tutandika obbeera Maganjo yali abeera Maganjo n'omukyalo oyo bisirikirwa mu maka bisirikirwa mwe yafumbanga kuba ino mukyalo maama wange mukyala Nasuuna Mariam yali omukyala wewaka era by record ye mukyala yekka eyayanjula Kafeero mu bazadde be n'omukolo ne gukolebwa embuutu yavuga ku n'emmere ne bagirya so kati tuva eno tugenda Maganjo wa mukyala bisirikirwa era yatulera okitegeera kati tuva Maganjo oba mwaka gwali mwaka kyaawo naye nga ndowooza ali 2000 awo ali 2000 kati muzeeyi yali abeere Maganjo naye nga we bazimba ekajjansi ennyumba kati ereetawo omululu guno na buli kimu nze era muzeeyi waffe yatusitulanga yatutwalanga ffe twalinga baana ba ku migugu okitegedde nga ffe muzeeyi buli wadda wafunayo ka achievement kati nga omanye ebyekisajja nti ojja olinya madaala okitegeera ozimbye eno ozimbye ennyumba yagiguliramu yo naye we yavaawo n'agenda mu kibuga era nga still ffe tugenda ki tugenda naye bwe tutyo so bwe twatandika obbeera mu kibuga muganda wange abatwala bali agadde okumanya mu stories z'amawulire ezimu oyogerwako nti ebimu byatuukawo ku last muzeeyi we yafunira ezimu ku shock n'ebyekanga bwe by'amaanyi nti mwazindibwa abatamanya ngamba ne bajja basaakinga ennyumba mu bigambibwa nti taata omugenzi yali ayina empisa oba omuze ogutali gw'abantu nti ali abantu ne muzindibwa abantu era mwe mwava n'oluyimba olugamba ebisigalira ne batwala generator n'ebyakolebwa ne bikolebwa ekikangabwa kino kyagwawo ina emyaka emebeka era bino byagwawo mu maka gaawa ekintu ekyo kyagwawo nali around 13 ndowooza wewatyo 13-14 abantu munaye bajja ewaka eyo ne batulumbayo mbu banoonya bintu ebeera nga woobiyise naye nze saabirabako nze kuba nkuzina muzeeyi wange saabirabako ate era we bajja banyuka na generator simanyi babyo ebisigala by'abafu bye baali banoonya naye nga kyagwawo anyway I don't know omanyi emirimu gino gye tukola gibaamu ebizibu byagyo nga jjo nti oluusi oba n'abakubiisanya abatakwagaliza oba okitegeera so kati mu bizinensi ye simanyi ebimu nange mbiwulira biwulire kuba ndi mwana kati naye waliwo omukyala bisirikirwa omuwulira ng'akola ki ng'abyogerako ye ate alabika abirinako bwino ayinza okunsingako nti aba akugamba nti era sitiru byali by'abafamire ye kuba kati gwekkiriza gaana muzeeyi Kafeero taata wange oyo awo mule mirembe yali takwataganirako ddala n'abantu ba famire ye ekyo kyemmanyi kubanga ffe tatusitulangako n'atutwala ewa jjajja waffe tatulaze jjajja waffe simanyi buzibu bwabwe kubwava but the truth of the matter is muzeeyi ne famire ye ekyo kyo naffe twakisangawo ng'abaana okitegeera naye ate problem kati gyendabawo oba kwe byava ebyebisigala by'abafu nti obukyayi obwo famire ebukutte okitegeera ate neebuzza ne ku baana kati ate naffe abaana ndowooza be tulifuna okitegeera abandi badde ng'abazzukulu ba Kafeero tetwagala basangewo mbeera bwetyo okitegedde ffe waakiri katugezeekola nga tukitereeza relationship tuyinza obutagamba nti oba twetaaga nnyo relationship n'abantu ba muzeeyi kubanga nga bena kunyonyodde mu ntandikwa IBRAH ffe twerabiridde okitegeera so kati right now tetuyinaawo mbeera eyinza kuddaawo nti oba gye twagala otuyambamu kuba kati tuli basajja abakulu tuyina amaka gaffe
okuleka abaana abato abakola kyabakyeetaaga support naye era gye bali bamaama baabwe. Yes, thank you. Kakati njagala tutunuulire briefly okonye ku nteekateeka ey'ekiswavu eswazi ey'okwagala okumenya entaana bajjemu omugenzi. Muntu ki ddala exactly ali mu kupushinga project eno era abala ki? Kati omanyi waliwo abantu nga waliwo omwami bamuyita Nnende abeera nnyo ku TV okwo kuba oba munaye abantu abamu bayinza okulowooza nti no gwoba muganda wa serebu daawo ofuuka ki serebu. Waliwo abaganda olugero lwe bakozesa nti okulya n'abalangira tekikola ki kikufuula mulangira. So kati Paul Kafeero was a household name nga wokimanyi. It was a big brand. Kati oli ndowooza asuubira nti wavaayo mu mawulire n'akolawo ekintu simanyi yo oba takira nti kya buswavu lwakuba beekweka mu kugamba nti nno simanyi baagala kutaasa abaana bano. Tewali gwe mutaasa my friend, okitegeera ffe bali abaana tukuze nabo okitegedde. Mwami Nnende ne mukyala bamuyita Nantongo Sarah n'omwami omulala bamuyita Mugerwa Joseph. Nze ku sofa ku kyemmanyi beba abantu abapushinga bana abantu abalala bo aba advocating ajasi bamanyi n'abakiinamu omukono era ne court order gye bagamba nti court order ye yakkiriza gye baasaba okuggisaayo mugenzi ono erinnya eririko liri Nnende Abubakari. Yoyo mwami Nnende muto wa muzeeyi okitegeera beba kiri emabega bakipushinga kuba nze I believe so nti beba oddira ne bana abaana ne babateeka ku TV. Nze IBRAH ndi musajja mukulu as I told you. Nsobola okukola ki okwesalirawo nti kati kanzije nkole kino ekintu kindabisa oba tekindabisa okitegedde. So kati nze okujja n'enjogera bino mbambi di konkshuwa nti omwana omu bayinza omusuubiza kale bambi nti tugenda kukuwa kino okitegeera kubeera sityo babikolako dda ne bagamba tutunde ennyumba y'eroeza eyo abaana bagenda bazimbira amayumba. Nzimuga mwannyinaze yakiŋŋamba kawala kato nkagamba baaba mami yaŋŋambye sibanga nzikirize nteeka omukono ku by'okutunda ero ekajjansa nzimbire ennyumba yange okitegeera naye nga ate omwana nali muwaayoko nga ne ku ssomero ng'okitegeera nga twewa ku support bwetutyo kiri it is unfortunate nti naye omusaayi we gwajja gwamujjako naye nga nze baganda yange mbadde mbaagala but then mwami so result bwe zaakomawo zaamuwandula zamujjako bwe bito bwe bisoma. Thank you. Kakati nga tuvuddeyo eyo ettaka lino muzeeyi we yalaama nti we mba mu muziika ndabyeko amalaala abiri kuliko gano agage n'amalala wali eri entaana endala yaani? Entaana eyo ya jjajja waffe bamuyita Nagawa abeera ssenga wa Kafeero so kufa abeera jjajja naye era kati ng'era woogirabye ffe waffe wano ffe Katonda akyatuyambye nti atukuumye tuli balamu kuba ku kijja ndowooza olabako abantu batono. In fact aliko omukuba oyo bamusokoolamu abo abantu bennyini abagala osokoola muzeeyi. Entaana eri baagisokoola? First things first, katugendewoko tulabe wali entaana eri eyogerwako because kitegeeza ekintu ky'okusimula abafuwa n'ewammwe kirabika kikula bukuzi kitandika butandisi kikula bukuzi kibaddewo era kirimu abo kankati olaba ogenda comparing entaana zino IBRAH naawe first of all ya muzeeyi yiyo mwagirabyo kitegedde kati entaana ezo gozirabe ebbiri eriwo esinga oba ey'ebbeeyi mu kukola yeeno ya muzeeyi kati gosobola otya okuŋŋamba oyinza atya okuŋŋamba nti nno osobola okuziikuula entaana efaanana bweti n'otafuna na nsonyi kukola ki kugizaawo kale oba eremerera bisa abantu kati eno ogiraba yiyo baagikoona kitegeera baagikoona ne bagisimamu omuntu awo lwakuba osanze wazise naye kati ono omukyala baamuggyamu muno era abo abantu bennyini okitegeera lwakuba by then twali tukyali ku ssomero kankati ekyo kiba kikakasa bukakasa nti kino ekijja si kyabwe gwe tosobola kukola kintu kya buswavu bwotyo ewammwe kikyamu nnyo IBRAH kati kino kyokka kye kikakasa nti bannaye Uganda etegeere ti bano abantu abaagala osokoolamu omuntu waffe baakikolako dda oba bamutwalawa oba babakolako njala tutunuulire omugenzi jjajja Nagawa
bwe baamusimula mu ntaana eno n'atwalibwa yatwalibwawa era ebisigalira byaterekebwawa era lwaki yasimulwawo wano? Simanyi naye nze kyenjagala okugamba nti omukyalo ono yalaama Pawulo amuziike walikola ki waliziikibwa kwe kuleetebwa wano kyali unfortunate nti naye bambi yali yava mu bulamu bw'ensi eno atasobodde kuzaala n'alaamira era omwana wa Pawulo nagawa Elizabeth amusikire otegeera ebintu bya nagawa ne babiremera ebyo nono ne bamukwata ne bamutwala naye era baakikola still after nga muzeeyi afudde okujjamu ono wano kuba yabeerawo mu mirembe gye kati ndowooza nga omanyi omukulu wa famire waavaawo ebintu ebimu bisoba kati ndowooza baatyanga okugowenga at loggerheads ne muzeeyi nengeri yali mwami nti w'amaanyi nga womumanyi ayina erinnya kawogo waliwooko kitegeera kati bwe yafa munaaye naffe tetwamanya twalina ku ssomero bamwami boogerawo baatukubira bukubizi masimu nti munaaye ebyagundi byakolebwa mwe bajja kiro mu matumbi ne basika omuntu ne bamutwala naye engeri ono gye yali nti nno kale wa kika kyabwe ate naffe engeri gye twali nti tukyali batooto tukyali banafu nga ngambe tukyali ku ssomero tetwafuna nnyo kye tusobola kukola ki kubakola naye kankati believe me tulina kye tusobola okubakola kuba naffe tetukyali baana bato ono nonsensi wammwe mu mutwale ewammwe mugende muziikuleyo abali ewammwe lwansonga ne jjajja waffe wabanga kituufu yali azaala Kafeero muziikuleyo taata waffe lwaki waffe mu musumbuwa taata wammwe bajjeyo taata waabwe kuba yazaala Kafeero bamugjeyo bamukoleko DNA bakola abaana bye baagala okukolera DNA fe waffe tetwagala amukwata. Thank you. Abatulaba balina ekibuuzo kye bapozinga ne beebuuza mu bantu abaliwo kati baganda ba Kafeero abalamu tekuli ayinza kuvaako samples za DNA ku machinga n'abaana bali ye bali era bakwata abo fe waffe tetwagala mukwatako naye gwe akamanyiro kali mu bantu abo abantu abo bamanyira boolaba abantu abo batujooza nnyo lwansonga gwe kyoba olina omumanya ne ssente ezaagala okusima amalaala ago mu mbeera gy'ogalabamu okumanya nga bajoozi bazijja mu poloti ate eya muzeeyi batunda poloti okitegeera bafune ssente basimuleyo omuntu waffe kwegamba kiringa ekitegeeza nti ku ntuuyo ze bongera okumuvoolera wataato basajja mumumanyira sibalabangako nze sibalabangako ekintu ekyo kimukola tekiriiyo olinadda ku TV ate n'alimbalimba ensi mbusimanyanga nze ntoola ssente mbusimanya nze ntoola ssente ezitwala batabani bange ku DNA nende nze kankubuulire oli wa myaka 3 owa myaka 33 tazaala nze kubanga oli mu age bracket ndowooza wandiba mukulu wange just tosobola kunzaala nze ndi musajja mukulu nange ntuuse mu mbeera ebeera n'abaana abange kola gundi awo mathematics olabe nti gwe oyinza ozaala nze toddamu nakumpita mutabani wo ku TV kuba nakuwulidde ogamba simanya mutabani wange Swazi nze siyinza kubeera nga nina taata wange alowooza ng'omuntu nga ggwe Swazi nga mukyogera ekyo. Thank you. Abatulaba bali agadde okumanya ettaka lino omugenzi Paulo Kafeero kwe yaziikibwa awo mulemirembe liri bugazi ki? Ettaka lino didi 23.7 kubanza ekyapa nali kitunuddeko 23.7 acres kati waliwo nti IBRAH oli yagula ettaka n'ayongerezaako ebibanja ebbali naye ng'ettaka lyo nga liri ku gundi ku kyapa liri 23.7 ezo yiika kati waliwo ddala muzeeyi yagulagula ebintu bingi kuno kuliko ebibanja eyo ngenda kugenda mbikusongerako. Thank you. Abalaba bali agadde okumanya tukitwale nti abateekateeka okumusimulayo balina kakodyo kakubba ttaka lino tomanya agenda zaabwe kuba kati ojja wano omuntu kati kino kyekitegeeza nti nno lino ttaka lya muntu ekitegedde kubanga ekijja yekumpi yewabe ewammwe wasembayo gye bakugalamiza IBRAH nga byonna biweddeyo ne bwoba nga gwani kati kino kyekikakasa nti nno ttaka lyaki lyaffe so tomanya naye agenda eyinza okubawo nti oba baagala kugjawo omuntu ettaka bafune bye balikolako kubira ebintu byaffe babiwambawamba IBRAH ensi etegeere nti bano bagaayi sigamba nti kino kye basoose kati nze mbatunula oluusi nga boogera ku nnyumba y'erweza si yesoose otundibwa mu bintu bya Kafeero. Let them talk about the property kubanga balangana ku radio yo mwami boogera agenda kuwulira baayisa kirango ku radio ne bagamba ensi yonna nti buli ayina ekintu kya Kafeero kyonna kireete emakindi ewannanganga.
olwani yayisa akalangako jajjaffe jajja musajja waffe jjukira muzeeyi oyo jajja yasooka muzeeyi yamusooka ova mu bulamu bw'ensi ne bayisa ekiranga bamwami boogere ne badduka emisinde basajja battu anti mutaata w'omugenzi ayogedde okitegeera ne babisitula byonna ne babikwata ne babitwala ewaabwe ebyuma byaffe ne bateega abaali babikozesa ebyuma bya bandi kubanga that was the business. Wetwogera kati ku by'obugagga muzeeyi bye yali ayina okuyimba ky'ekyobugagga ekyali kikola ki kisookera ddala era kisinga kuba ffe newe yali afa mukyala bisirikiro oyo yaŋŋamba nti ekiribadde ng'ekiraamo kye kuba nze unluckily saaliyo mu ddwaliro era nali eno by the time muzeeyi we yafiira nze nali mu kyalo saaliyo mu ddwaliro neera ye yatugamba eky'obugagga kye mbalekedde kyeki ze nnyimba zange muziwulirize nnyo mujja zijjamu amakulu siyina kye mbalekedde nti si kino era tayina kye yagamba nti kino kya Swaziniga kino kya Gundi kino kya Simon kino kyani okitegedde mu kiraamo kye teyatema maali nti gigabanya baana bwati ye yabagamba mbalekedde ennyimba zange kankati ne tugezaako tunoonyeza mwami Mandevu n'atuyambako omukuza gwe baatulekera ebimu tulabirabyeko kankati nze saawa zino nti nsobola okujja n'ennimira awo emmere yange kati kiri so unfortunate mbalaba ne ku TV oli n'agamba mbo Busubaya Abaswaziniga bapangisa ettaka ne balirimirako oyagala mpangise lya kitaawo mbadde ngamba wemba napangisa lye waffe watunda wapangisa wano tewali kitunde tebabuzaabuza abantu wano tewali kitunde ettaka lyaffe likyaliwo naye nze wensalawo okukolera ekintu kyonna ku ttaka lyaffe nkikolerako kasitamba nga situnze kasitamba nga sikoleddeeko kati bino bye baagala okukolerako ebyekisiru Swazi abatwala bali agadde okumanya ekyapa ekyogerwako ekitwala ettaka lino yiikaza 23 n'obutuntundu 7 ani akirina ekyapa ekyo nze mmanyi we kiri saagala kukola ekyo kyokka kye twagadde okumanya omanyi we kiri mu mikono mituufu kiri safe okitegedde kiri match safe bulungi yes kinyinza okwogera ku kyapa thank you nga tuvudde njala tutunuulire abaana bakayanira okwagala DNA ebeere redone eddemu ekolebwe bali bameka abaana nga we nagambye bakebera abaana 14 ne kuvaako abaana 4 tebebamuzeeyi so kati oba obala abaana 10 waliwo yagaana okujja naye era ng'abeeramu abo bantu abo kuba be baamugaana ndowooza probably naye if there was nothing to hide oba olwaki ogaana okukebera kuba ffe era baatuyita even the second time ne tubaga omusaayi tegunatuggwa mu gundi naye lwakuba nze ekyabaana nze baganda bange baire nze sirina gwe nninako buzibu ekyabaana okugamba nti nno bakaayana ekyo nakyo nze nga nze sikitwala that way lwa nsonga bano abaana bambi balina ababasindika kati gweolaba mwana ku TV kuno naye nga waliwo amuli emabega amusuubiza ensi n'eggulu tekino wekikolebwa buli omu ajja kufuna kino bajja kutemaatema afune kino kitegeera so kati abaana waliwo ababakaayanye emabega okitegedde so waliwo bamafia abakiri emabega beebo bamwami Nnende benkugambye nti bebako yayinza omumukwatira amafuta n'amugala tugende ku TV tukolebwe tuti twogerebwe tuti tekisoboka kitamu teyasobola kubeera n'abaana bana simanyi oba baalingayo ng'azaala abaana be kuba ffe basala ogenda mu musaayi ffena twagenda gwe gwali omugaso gwa DNA I mean sisuubira nti nno twakola DNA eyo nga tusuubira nti tekuli mwana ayinza ovaayo obviously mugenda otuuka mu DNA muganda wange era nga muyina ekibuusabuusa waliwo ebigambo ebiyitiŋŋana nti mwamanipulatinga DNA ewandula abantu abalala kisoboka IBRAH kubuulira muganda wange waliwo ebintu nze nebyesaagala kyekyo luli mu kusooka kye nayise okwesiriwaza naye ng'ate osobola okuba nga otegeera kubanga woba ogamba nti twamanipulatinga DNA take trouble genda ku ddwaliro ewakolebwa DNA okitegeera gwoba osobola kuba kati nze tolina kyosobola kunkola saawa zino oba nkoze eki kuba ndi ku byaffe byewaffe naye gwe woba olaba eddwaliro lyali nga bwe bagaa twaliwo enguzi genda obakwata olw'okulya enguzi I mean they have a license, it's a legal business. Lina license basobola osazaamu license y'eddwaliro olw'okulya enguzi gwe wali okirabyeko nga eddwaliro ligaba omwana mu kika ekitali kyabwe that is the worst mistake they can do. Nze nkubuulira ne woobeera ne ssente IBRAH muganda wange n'okwata nti oliwadde bwoti nabo ne bazikkiriza nti tukutte enguzi sisuubira nti oyinza okuŋŋamba business erina branches nga
nalabako branches ndowooza nga 10 mu ggwanga mwonna throughout lisobola okukwata penny okitegeera mbu kubanga gw'oyagala kukakasa nti oba siri mwana oba ono tali si muganda it is totally impossible nze wemanyi kitundira bagende IBRAH nga wegambye ku ddwaliro babannyonnyole eddwaliro liba lyakola nsobi bagende in courts of law. Thank you. Njagala tutunuulire ku property ye Kajjansi eri mu state kyayimiridde etya. What happened? What went wrong? Eyo property yatundibwa. Ekyo kyekiriwo kye balina okutegeera. Property yatundibwa nze gwolaba saaliyo okitegeera nga bateesa ebintu ebyo naye era abo bennyini baganda ba Kafeero. Nze IBRAH kati Kajjansi awo nze nakulira. Wenkulidde okutuuka ogamba nti kati nfunye ewange. Wensomedde. Nze gwolaba bannamwandwa bamaama b'abaana abamu sijja kugamba nti bonna bannumbanga ewaka awo enfunda eziwera nga baŋŋamba tutunde ewantu awo ne mbagamba wano abantu tebakola ki tewatundibwa nga bajja mu group omukulu wange teyaliiwo uyu mukulu wange Simon Peter yali eyo ku kyeyo musajja wattu ne mwannyinaze oyo Nagawa yali nga omanya abawala yatuuka n'akula n'afuna amaka amalala agage kati nga nze nsigaddewo kuba bonna nze mbaddako buzzi bonna bakulu bange naye muganda wange bantijjanyiza mu maka ago nze saafunirako mirembe mu maka ago paka we natuuka nengeesonyiwa n'entambula n'engenda. Ani ya championinga kozi y'okutunda estate ye Kajjansi? Pressure bennyini abo be baayagalanga kati problem wejjira nti pressure yalinga bweti tutunde Kajjansi buli omwagabane onfuna IBRAH kati unluckily enough Kajjansi ate atundibwa ate mwabadde ba championinga ne babagamba kubanga olaawo bakola DNA tugambe IBRAH ne tuba ba Luganda that means we are beneficiaries of the what of the estate akitegera nti ekiva mu estate tusobola okigabana by law. I know okitegedde kati problem y'abana abaali ba championinga okutunda ate okutunda kutuukawo ng'ate omusaayi gulaga nti tebalina kukola ki kufuna kawogo kati we wava problem awo okitegedde ne Katonda si musiru abantu abo tebeefiiririra muganda wange bino byetulimu byansi. Swazi abato abaali agadde okumanya ku maali ya taatawo omugenzi Paul Prince Job Kafeero awo mulemirembe oyina anyway yawe wafuna as a biological son and a legal son okufuna ntya IBRAH in terms of estate y'omugenzi nga gwe mulekwa IBRAH nze nkola byange ate newemba kubanga kati sente ze batundamu poloti waliwo eyo poloti gye gambe gye baagala okukozesa ate sente zikulu nannyini poloti okige nazo kennyini ziggwera kati mu byaddwaliro ze bakwatako ne bazikolera bu meeting naye kati nze IBRAH nkoze ebyange wendi wano nkoze ebyange amastable kati lwakuba endongo baagigala kwamwe nali nsinga ofuna sente endongo baagigala sibayo badaddamu okukola nasoma bya bulambuzi ebyo nalaba endongo etabuse nga ngenda nunda goonya zange. Okay, yes, omulungi atulaba tuli ne Thomas Kafeero aka Swaz Niga ngera mutabani w'omugenzi Kafeero eyali super legend all lifetime legend wa music amanyiddwa nga kadongo kamu muyite country music mu lufuutifuuti era nga we tuli wano tusinzidde nkokonjeru Masaaba Busansula ekyalo kyennyini ye Busansula kino kijja kiri Busansula Masaaba yewa Masaaba ye mange eri muzeeyi gye yazimba amaka ge gye tujja okugenda nayo wano nga tuwunzika lastly are you in good books with Simon Peter musika wamwe? I mean good books with nze siina muganda wange gwe ninako sitole banaye ate sikyetaaga I think I need to make peace with people that know me closely okitegeera siina buzibuzira muganda wange yenna balekerawo manipulating abantu nga balaga abaana bakaayana IBRAH gye tubeera tetukyatambulako bulungi ziragenda nga nenegulirako okunywa wali ku dduuka nenkanywako wemba ninamu akantu nika nkati ogenda abantu bakutunulira uyo ate ekisingira ddala okuba obubi nti balina ekifaananyi kye basiize mu bantu nti baana be baagala okukola ki okukola ebive byonna byowulira naye nga si baana so kati nze newemba ne muganda wange era nze mbagamba baganda bange mwenna tusobola okutuula and we make peace with ourselves
okitegere ebimuli mwasamye omusajja musemamu mukulamu mannyo mukulamu ani temudanga kulowooza abantu babakozesa bintu bya sitaani weebityo ku muntu gwe mwali mumanyi nga taata wammwe. I'm fine with everybody. Sina buzibu n'abaganda bange era saagala na kubufuna.